bo jako akawuuwo. Oluvannyuma lw'abatemu abakozesa ebijambiya okuzinda ekyalo Kawaala mu Lukago Kasubi ne batema abantu abawererako ddala 10 mu ssabbiiti emu. Abakulembeze ku kitundu kino bayitiddewo olukiiko lw'ekyalo okutema empenda ku ngeri gye bayinza okukomyamu obutemu buno. Ekizibu kya kasasiro omuyina nange muyina. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakulembeze b'ekyalo ab'enjawulo okuli bassentebe wamu ne bakansala ssaako n'abatuuze, nga mu lukiiko luno abatuuze bavumiridde nnyo ekikolwa eky'abaana b'oku kyalo ate okubonyaabonya abatuuze nga babbako ebintu eby'enjawulo wamu n'okutwala obulamu bwabwe, era nga banoona abantu ab'enjawulo boozeza ne ku mmunye. Baala bakulu kinuma kusaba omwana nga bamutena bagenda kunzita kiruma ng'omusati kiruba mu lukiiko luno ssentebe wa Kawaala Central Zone Semukaya Stephen asinzidde wano n'asaba abatuuze obutanenyanga abakulembeze ku mbeera ebezze ku kyalo wabula bafeeyo ku baana baabwe balemenga okwenyigira mu buzzi bw'emisango. Muleme kunenya chairman, muleme kunenya kakiiko kano ng'abaana basula wa Semukaya bava mu kikomera wange bonna ne bajjirira ekyalo batandika okutema abantu. Abaana ne tubakwata n'ogenda ku poliisi n'owaayo emitwalo 10. Abakulembeze nga tebannateesa ku nsonga zino basoose kusaasira batuuze abakoseddwa mu butemu buno era nga bano babagumiza mu mbeera ez'enjawulo. Abatemeddwako engalo abatakyalina feesi nga zikyali kolingino yaazo, abalala mwamenyeddwa emigongo, bannaffe gamulabye naye Mukama ajja kutuyamba. Dungu Williams zikusooka ono nga ye ssentebe atwala mu Lukago Kasubi avumiridde obunafu poliisi bweyolesa ng'ono agamba nti yemu ku nsonga lwaki n'obumenyi bw'amateeka bweyongezi mu bitundu eby'enjawulo. Tiba osi be tulina so waawano yekka si wa mu kibizi eri obunafu bwabwe si banafu ng'abamu bwe mwogera balina amaanyi n'obusobozi obukola kyonna kuba tebaasomerera bunafu mu security baasomerera maanyi. Omusaala bano Semukaya chairman bakola enkola ebikwekweto ne tubikola ne mutwala abakyamu bemanyi nti bakyamuwa ono tafunamu wadde 10 kabenzi naye tewali gwe bateera bwerere. Ye kansala Nampeera Lukiya atwala abakyala ku nsonga y'ebyokwerinda aweza obutattira muntu yenna ku liiso era ng'ono ku nsonga ya kasasiro ategeeza nga bo ng'abakulembeze bwe bali mu kulwananya okulaba ng'emmotoka ezisamba kasasiro zikomezebwawo mu bitundu bino. Wange oli mwana wa mwanyi nazo oli mwana wa neiba nze Nampeera ekiteeseddwa eri gye mutamanyi ekiriwo kyekyo kati ebbaluwa eno yavudde wa Jennifer Busisi emmotoka zakomezeddwawo. Kansala Sonko wa Kasubi Parish awabudde ku bantu abagenda okulondebwa ku kukuuma ebyalo ng'ono akubiriza n'abatuuze okuvaayo okwekuuma nga tebanalowooza ku byakwerinda birala eby'enjawulo. Essaawa 6 mwami Semukaya omaze okunywa oyina essimu eva eno paka eno bw'ogigira bw'oti mu kkubo otambula lwaki tebakubakuka abaana n'olwekyo mbeegayiridde abatuuze mwe muba musooka okwewaki abatuuze mwe muba musooka okwewa security. Ronnie Serwadda yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.